15 Mpuuga byakoze nga byewuunyisa mu 2025 ng'etandika era nga tebikolwangako muntu mulala yenna nga ye yasoose era birijjukirwa emirembe gyonna. Mpuuga yasoose okukola olumbe nga tekuli mufunga mwoyo yaliko. Mpuuga yasoose okuwerekereza omulambo omusiraamu nga taguwerekerezaako ennyimba z'Abakatuliki. Oyo ye Mpuuga gwe nkubuulira. Mpuuga ye musajja asoose okukola olumbe ne lufulopinga. Mpuuga ye musajja asoose okulaga nti omulambo gumusinga okutegeera. Oyo ye Mpuuga. Mpuuga ye musajja asoose okuleeta kwaya y'Abakatuliki eyimbe ku lumbe lw'omusajja omusiraamu tekikkirizibwa. Mpuuga yasoose okutegeka ekidaala ky'omufu omulambo ne gutajja. Mpuuga yasoose okwambaza abamulekwa t-shirt nga tekuli kifaananyi kya mugenzi nga kuliko kifaananyi kye ate nga si ye yafudde ate nga n'omugenzi tamulinaako luganda. Mpuuga yasoose Omukatuliki okuleeta ennyimba okuleeta kwaya eyimbe mu lumbe lw'omusajja omusiraamu tekikkirizibwa. Mpuuga yasoose okutegeka baliyo show n'emusala abantu ne batajja. Mpuuga yasoose okuba ow'ekitiibwa nga musezi era ng'asera misana ng'ensi yonna eraba ng'akaayanira omulambo. Mpuuga ye w'ekitiibwa asookedde ddala okubeera MC ku mukolo gw'olumbe ate nga ye mutegesi ate nga ye mugenyi omukulu ate nga alina mugambo otusi. Mpuuga yasoose okuleeta ab'ebitiibwa ku lumbe lw'omusiraamu nga tekuli n'omu ayambadde kakofiira yadde ak'obuyisiraamu. Oyo ye Mpuuga. Mpuuga ye mukrisitu asoose okusembera mu Ekereziya ng'alina abakazi 2 nga tekikkirizibwa. Mpuuga y'ow'ekitiibwa asoose okuba hiiti mu 2025 nga hiiti takuba ya luyimba ng'akuba ya mufu. Mpuuga n'ekisembayo nawe omale ogateeka ekyo mu comment section. Mpuuga yasoose okutegeka misa ng'ate ategeka ku lumbe lw'omuyisiraamu tekikkirizibwa. Kati nawe gattako ekikyo Mpuuga ku byolaba byakoze. Ekyo kikyenina kya Mpuuga kye tulina mu ggwanga. Buterevu nnyo ensonga tukyali mu za Mpuuga zikutte wansi ne waggulu. Bantu bangi nnyo bavuddeyo oluvannyuma lwa Mpuuga okulabisibwa olunaku olw'eggulo. Bavuddeyo ne babeera nga bamugamba yeekubemu tooki yeetereeze, otherwise abantu bagenda kwongera okubeera nga bamukyawa. Bategeezezza nti Mpuuga essaawa eno alina okubeera nga yeetereeza kubanga omusajja yali ow'ekitiibwa, omusajja yali agalwa buli muntu, okubeera nga kati batuuka n'omuwogganira obuwogganizi ng'ali mu kuwa speech ekyamazima kyongerera ddala okumalamu amaanyi era bamusabye abeere nga yeekuba mu ttooki yeetereeze ng'obudde bukyali mpoziko n'ekirala ajje Kyagulanyi mu kamwa ke. Kankongere n'akatambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribe nga atannaba naawe atannalikinga video genda maaso obeere nga ogirayikinga. Finito yabadde mu constituency ye yabadde ku lumbe mu constituency ye ng'agenza okuziikirako abataka. Finito ne bamuwa akazindaalo okwogera eri abakungubazi abadde bazze okuziika. Finito n'alyoka atandika ne yeetema amaganzi naye alina we yatuuse n'agamba nti nze nabalaga Kyagulanyi. Bannange Finito baamuvodde mu constituency ye mwennyini. Baamugambye nedda ssebo si ggwe wamutulaga. Bino bulijjo byayogera e Masaka mbu ye yatwalayo. Kati abantu bennyini ab'omu constituency ye baamulaze nti si ggwe wamutulaga. Andi ye Finito yeeyise TV alowooza ye TV ey'ensi kwe balabira. Buli agenda osituka bamulabira ku Finito nedda ssebo. Finito wagwa
ago ge mazima ekizibu ekiri kugwe nti tonnaba kukkiriza nti wagwa ategedde kakati olinga omuntu agudde mu kiyanja mentalian ng'akwata eno n'akwata n'eno n'akwata n'eno naye n'amaliriza nga amazzi gamusi nze amagezi genkuwa toteekayo kigere kimu gwererayo ddala abantu bamanyi nti waggwerayo naye ebyo byonna byoli mu kupalapalanya tate eno DA tate eno allowance tate nze sirina lutalo lwenwana ne gundi abantu balaba tewakyali bantu bakusirwaza abantu bafuuka bagezi nnyo 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 so nze nkuwabula nkugamba nti akasente ko kokuŋŋanyiriza ebbanga tuula okalye kubanga ekyo kikulaze ekyokuyiga amagezi genkuwa kakkana odde mu DA gwe ne mabikke mulye ssente muleme kutumalira budde nnyo embeera yo bwetyo bwekyali buli omu afuddeyo okubeera nga bw'atyo awa Mpuuga amagezi naye nga amagezi ge basinga okumuwa gakwekubamu tooki kwetereeza otherwise ekifo kigenda kubeera nga kimuyita mu ngalo. Abalala bagambye ekyamazima olunaku olw'eggulo lwe bategedde nti ku ground biralamu omanyi wasobola obeerawo ng'alina abamu sudiya naye nga tamanyi kikiri ku ground. Era olunaku olw'eggulo mbw abantu bamulaze ekituufu ekiri ku ground nti ku ground Kyagulanyi yakola ki? Kyagulanyi yaliyo era yafogayo embeera ye ekyakutte wansi ne waggulu. Omukulu ye bamuyisizaamu eggaali mu butuufu bamulabisizza. Ekyamazima kyo omusajja bamulabisizza naye ekyo nakyo alina okubeera nga bw'ati akifuniramu ekyokuyiga nti oli yawandubwako eddusu Katonda yamuwandako eddusu n'agamba nti yooyo kati gwe ne bw'okola ki ne bw'okola otya ne bw'omwogerera amafuukuule oli omusajja ali blessed ntegeeza Kyagulanyi naye ng'embeera yo abwetyo bwekyayimiridde go amagezi ge bali mu kubeera nga bawa Mpuuga ge magezi ag'okubeera nga yeekuba mu tooki yeetereeze ng'obudde tebunnaba ki ng'obudde tebunnaba kugenda nnyo. N'abalala nga Frank Gashumba bamuwadde amagezi ffenna mu butambi bwe twalabye ku bumu ku bwe nakuleetedde olunaku olw'eggulo nga bamugamba nti ekyamazima bw'aba tali sure nti asobola okuddamu okuwangula kifo kyaliko kati yandibadde teyeesimbawo mpoziko ng'ali sure nti ekifo ekyo asobola okubeera nga bw'atyo akiwangula awalyokaddemu yeesimbeewo naye bw'aba akimanyi nti tali sure ekifo ekyo yandibadde bw'atyo akyesonyiwa bwesonyi kubanga mbu kigenda kwongera okulaga nti n'omulundi ogwasembayo okuwangula ekifo ekyo yakiwangula lwa Bobi Wine nti Bobi Wine ye yamuleetera okuwangula ekifo ekyo era singa Sinuupu kitegeeza Mpuuga yali tasobola kukiwangula era kati bwe yeesimbawo ku luno ne kimulema okuwangula mu definitely kigenda kulaga nti Bobi Wine ye yamuwa amasannyalaze era nti ssaawa eno bw'aba tali sure nti anaakiwangula akyesonyiwe kuba bw'aluzinga ekifo ekyo agenda kudda buzzi mu kyalo ate nga n'okuswala okw'amaanyi ennyo okwokutadde ddala mu butuufu embeera yo bwetyo bwekyali ku sayidi eri ewa Mpuuga. Gw'omuwa amagezi kigenda mu comment section tubeere nga tukubaganya ebirowoozo gw'oba akumuwa amagezi omuwagira akomewo oba abiveeko tadda oba ajje kuba pulezidenti kuba ekyo kyekifo tukimanyi ekyo kyo kya Museveni teri n'omu asobola kukyeyimbamu essaawa eno kamukole mutya amazima gakaawa naye nga go ge mazima amatuufu ekyo ekifo teri asobola kubeera nga akyeyimbamu essaawa eno byonna bye tuliko byakugezaagezaako ebyo ebyokulonda byonna kugezaagezaako naye nga ekyo nakyo takisobola mpozi ajjaawo kuba aba ali kushuwa nti akalulu tekaliyo era tasobola kukola ki tasobola kuwangulayo. Kale nno n'abalala bagenze maaso ne batendereza Bobi Wine bakasajja ako batandise okubeera nga bakayita akalogo kubanga yaatuula eri n'asirika olumu ye taboogera nako naye beekuba bokka na bokka kwegamba waba musabi nnyo ate bw'aba mulogo Bobi Wine mulogo nnyo kubanga ye abeera eri
ku kitebe ekikulu oba ewuwe magere naye bo ne beekuba bokka na bokka. Abantu ne bamulwanira entalo nga Katonda yakoze eki, yakozesezza abantu okulwanira Bobi Wine entalo. So embeera yo bwetyo bweri, ebyampuga byo bikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Abantu bangi nnyo bakyavayo kubeera nga bamuwa amagezi, naye nga wekumire bwekumizi ku mukutu guno ogwa Jika Media. Mawulire tukyakumaona mangi nnyo ddala, gwekyoba okola subscribinga naawe atannalayikinga video genda maaso bwotyo obeere nga mwanatu ogirayikinga, tubeere nga ekintu bwe tutyo tukikwasaganya malidaadi sana, tubeere nga tutambulira ku peesi yemu. Gwalina kyayagala otuwabulamu buterevu yitira mu komenti section. Nawe ayagala okubaako nekyoteesa kyonna osobola nawe okukiyisa buterevu mu comment section, tubeere nga ekintu bwe tutyo atukikwasaganya malidaadi sana. Mawulire tukyakomawo mangi nnyo ddala, wekumire ku Jika Media. Kale mubeere bulungi, mweraba.